Kakati mama. Daddy. Yakusanga olina emyaka emeka? Daddy yansanga ina mukaaga. Ate boy nga alina emeka? Ayina 28 daddy. Banaye musirike sirika. Aboruganda okugondera Katonda mulimu ebirungi byangu naye okusomesebwa. Soko gambe muno nti Enkulu Tenywa. Genda maaso mama. Daddy kyekyo Enkulu Tenywa. Mukuyitira mu kusomesebwa kwa wano era nebaza nnyo daddy waffe omulungi. Daddy nkwebaza okuyigirizibwa kwe tufuna mu kifo kino. Okuyigiriza kw'omu kifo kino kutukoze bulungi nnyo nitweyongera okutegeera Katonda. Kati nze nandibadde nga sobola kuyimirira wano mu maaso gammwe naye ku lw'enjiri ya daddy lwatuyigiriza olutakeera n'omanya okwerwanira olutalo. Ffe tusinza bakatonda bettamanyi nga bettambuzanga oteekamu amaanyi n'ogamba kangende ow'omusumba owa pasita ansabireko naye nitulwana olutalo kyemuraba kati kyetuli. Nebaza Katonda yampa omwami ono era mwebaza nnyo nnyo. Omwami ono atya Katonda anjigiriza okusonyiwa, anjigiriza okusoma Bayibuli. Ffe twebaka nga tusamye Bayibuli nambuuza chapter gye tusomye. Amanya bampita Simweroni. Ndi mwegayirizi mu kifo kino ate ndi mubulizi wa njiri mu kifo kino. Tuzze okuweera Mukama obujulizi kubanga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde twagatibwa mufumbo obutukuvu ze ne mukyala wange. Saawa zino wayise omwaka mulamba twayita ekisuubira nti tusobola okumala omwaka mulamba okusinziira age difference nga for sure byanyumirwa si byenyumirwa naye Kabaka Katonda ow'ekisa bwe yatugatta awamu twasobola okulaba obulungi bwa Katonda. Twebaza Katonda. Bayibuli egamba nti alaba omukyala ow'okuwasa afuna okuganja mu maaso ge. Ekyamazima abooluganda nfunye okuganja mu maaso ga Mukama. Mukyala wange andabira ankoze bulungi era nga byonna n'ebiri byotegedde ankola bulungi mu linnya erya Yesu. Njagala kwebaza Katonda. Abana emusirike. Njagala kwebaza Katonda. Ekirala bwe nafuna mukyala wange ekyamazima nali sisuubira ntugenda tutuuka wano we tutuuse naye olw'ekisa kya Katonda ayimiridde wamu naffe. Nze nagenda ofuna mukyala wange nga ntungira ku street, ndi mutunzi w'amasuuti naye nga ntungira ku street nga sirina permanent place. Naye kati saawa zino omwaka gumu gokka olw'okuganja kwe nafuna mu bufumbo essaawa zino nina edduuka eri ku Kyamutawazi. Ekitiibwa ntendo mbitiza Katonda. Musumba Mugerwa taata waffe twagala kwebaza olw'okugondera Katonda n'okujja okutendekejje. Njagala kusembyayo kano bwe nali nga sinawasa mukyala wange ekyamazima mukyala wange nasanga talya bijanjaalo na binyeebwa naye ng'ewaffe ng'ennyama tugirya lwa Krisimansi lwokka. Kati bwe yakiŋŋamba ne mpulira nga nfudde ne ŋŋamba bannange nze omukazi nja musobola naye munnange bwe natuuka mu bufumbo Katonda n'ampa amagezi kye nakolanga ennyama baali bagiseera kubanga alya white meat yokka. Kati nga nina okgenda nagendanga nengula ennyama nengula enkoko ntwala ng'ebisu n'ezigwamu. Kati nze nenjeyokyera nenjikaliira ekiwawaatiyo nakitemangamu ekitundu ekisambi nkitemamu kitundu
era singa naye mutwe baali bagumpa nani kutemyemu ekitundu ne tuliirako weeks 2 era namirya enkoko n'abeera ng'alya ennyama buli lunaku. Neebaza Katonda saawa zino enkoko agimalawo agirya yekka, ekitiibwa nkiddiza Katonda. Bannange munzikirize mbaweeko mukyala wange ababuuzeeko mu bigambo bitono nnyo kuba talina bigambo bingi, ebisigadde yabirekera nze. Ndowooza mwenna abawoza Enkulu Tenywa olwaleero mukitegedde nti enywa ate nenywera ddala n'enkoona nenywa. Naye nga mugamba mutya baddiya bange abalungi munansonyiwa mukainda down naye ku lw'ekisa kya Mukama kansabe amponye era ndi mulamu nga Katonda ye mubeezi wange. Naye nga mbalamusizaako mwenna baddiya bange mwebala okubanga you keep it here each and every time. Buli ka video ke tubawa ne mubanga temukalika. We love the comments. Kyobola olumuziba nyingi naye tugenda tuziliking okubalaga nti tuziraba. So ndowooza oyo mumulabye ow'Enkulu Tenywa, ndowooza kasira tukkirize nti men go where they find peace. Mukiriziganya nange, they go where they find peace, they go where they are loved, they go where they are respected. Ebintu ng'ebyo abamu muwooza they go where there is money. I don't think so, because newaba waliwo ssente naye nga tewali mirembe baba tebajja kubeerawo. At the end of that day bajja kumala badduke. Oyo nga tumuvuddeko ne tudda kuona mwana muwala yali mu nsi z'ebweru ng'akola, tumuyite Kadaama. Okay, yes, yali eyo ng'akola, lyakomawo talina yadde n'ekikumi, but being nti yali eyo ng'aweereza Mukama. Kyova olaba eno video ngibawadde abataagala kuweereza Katonda mugenda kuba mwagala obujulizi bw'ono omuwala. Yakomawo nga talina yadde n'ekikumi, but being nti yali eyo ng'aweereza Mukama, bambi era ne Mukama teyamwerabira. Omwewa naye akwewa, womubeerera womujjukira ng'oli mu kizibu naawe ajja kukujjukira ng'oli mu kizibu, wamu ne mu masanyu abeere nga munnange akujjukira. So munzikirize mbalekere video ya mukyalo ono oba mwana muwala ono mubeere nga mugyewulirirako, naddala bannaffe bali mu nsi z'ebweru. Tetwerabira nti encanga 14 dadi ali wa Pastor Byungo Enansana. Byonna tugenda kuba tubibawa, temuvaawo. Nagende Dubai ne malayo 2 years nenkomawo nga sirina kyenina. We natuuka nga sirina kyenina yadde kyentandikirako. Naye neebaza Mukama we nabeeranga e Dubai nasiga ensigo, nawaayo first fruit yange nensiganga ensigo nempangayo ekimu eky'ekumi. Ne batuka okuntika okunziza nga sirina kyenina. Naye neebaza Mukama we nakomawo nenfuna connections nentandika nenyingira mu kutunda amasimu. Mukama nangoba ogwo omulimo, nangamba nvemu mu kutunda amasimu kubanga oyingira amasimu ng'omutima guli soft ne gutandika okukakanyala mpola, bingi ebibaayo besijja kwogera. Naye neebaza Mukama we nali ŋŋaanya okuva mu masimu ne batandika ng'okola loosi buli lunaku. Nekyasembayo nenkola loosi yessimu eya Google Pixel 7 ya bbeeyi, neŋŋamba kaŋŋonde mpulirize eddoboozi lya Mukama. Nenzire waka nenyingira mu kusiba okwali wano okw'ennaku 10. Nembuuza Mukama mulimu ki gwe ŋŋenda okukola. Nenzijjukira we nali ŋŋenda e Dubai nalina ekirooto eky'okutandika bizinesi ey'okutunda engoye. Nenkiteeka mu maaso ga Mukama, nali ndi ku church yaffe gye mpeereza. Pastor wange n'aŋŋamba Mukama akuwadde kampani. Neneebaza Mukama naye nga simanyi we ntandikira. Nembuuza Mukama nze talina yadde capital ena yagwerayo eri ŋŋenda tandikirawa. Lwali olwo nendaba nga nina essimu ey'ebbeeyi. Neŋŋamba essimu eno esobola okukwata ebifaananyi ebirungi. Nga nina ne budresi bwange. Nenzigyayo enkondo nentandika okukwata ebifaananyi nenteeka ku TikTok. Nenzigulawo TikTok account nentandika mpola nga tebabilayikinga. Nengenda nga ku church nenzigyayo mikwano gyange nenelayikinga nenegamba wow you're looking good nga tebabilayikinga. Naye neebaza Mukama lwali olwo nenfunayo customer from Bushenyi. Nangamba muweerezeeyo dress 3. Nali manyi already gyensobola ozijja. Ne muweereza dress. Abooluganda neebaza Mukama. Business yange yafuuka worldwide. Nsavinga Uganda yonna bankubira essimu nkola deliveries.
saakomye ku Uganda yokka ne nnyingira Africa. Bannakenya mbawa engoye, Bannarwanda mbawa engoye naye nga byatandikira ku TikTok nga siina na kye nnina. Nga buli sente gye nfuna ngulamu olugoye ne ndwambala ne nyambala obukondo ne modelinga. Ne nebaza Mukama buli wamu kati ntwalayo nkola deliveries nga ndi ku TikTok. Tekyakomyako ne nnoonya ekizimbe mwenyini otandikira okola. Ne baŋŋamba genda muhamu ne ŋŋamba no, my dream is big. Nga njagala eri waggulu ku Pioneer oba Coach Tower. Nebaza Mukama nafuna room ndi ku Coach Tower. Ne baŋŋamba togenda sobola osasula Coach Tower eri wabeerayo bakyala b'abagagga. Batuula butuuzi ne balinda omwezi omugagga n'asasula. Ne ŋŋamba nina Katonda ow'amaanyi. Abooluganda ndi ku Coach Tower gye nkolera. Nebaza Mukama business yange esavinga worldwide. Africa yonna Malawi ntwalayo engoye. Bankubira ate bansasulira na mu dola Abasudani. Abasudani bampeereza sente. Abantu banneesiga nga tebandabangako kuba okukola delivery inasooka kusasula. Ne banneesiga ne mbaweereza engoye nga tebandabangako. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Nebaza ne Mukama nina poloti nze yava Dubai nga siina kye nnina ne business ey'amaanyi. Ne mu Europe nzija kuba ne take natuteyo engoye. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama.